n'agamba eno mu kumaliriza ti wattaqullaha allazi tasaaluna bihi, mutye Mukama Katonda wammwe oyo gwe musabirigana ku lulwe, wal arham, mutye Allah yagenda babuuza akaana n'akaataano ku b'eŋŋanda zammwe, inna allaha kana alaikum raqiba, kubanga Allah mulondoozi, buli kye mukola abalaba era agenda babuuza. Bw'oba otumyeko owekitiibwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yatukubiriza okuyunga oluganda era n'alukutulamu emiteeko ebiri, nga tulina oluganda olwaffe olw'omusaayi n'oluganda olw'eddiini. Oluganda olw'omusaayi n'alukutulamu obutundutundu busatu. Tulina oluganda olw'ebukojja, tulina oluganda ekika kyo mwova, ne tuba n'oluganda olw'ebuko gye wawasa oba gye wafumbirwa. Bwe yali atuma sahaba ku lutabaalo e Misiri ayitibwa Abu Dharri al-Ghifari, yamugamba ebigambo bwe biti mu hadisi eyo esanga Bukhari ne Muslimu, egamba nti innakum satafutahuna Masra, mugenda genda e Misiri mulwanira mujja kuwangula. Wahaya ardu yusamma al-qiratu, waliwo ekifo nga bakiyita qiratu eyo e Misiri. Fa iza fatahtumuha, bwe munaamuwangudde abantu baayo, fa iza fatahtumuha fa ahsinu ila ahliha, abantu baayo mubayise bulungi, temubatulugunya, temubakolako obulabe obw'amaanyi wadde mubawangudde. N'abawa ensonga ssatu, fa inna lahum zimmatan wa sihiran wa rahima, kubanga balinako ensonga ssatu: baganda bange, ate bakojja bange, ate wali abasosodooti bangi, nga basosodooti abo tebalina bulabe ku ddiini yaffe ng'Abayudaaya olwaleero n'ebiwayi ebirala. Nabwe kityo baddu ba Allah, omuganda ye n'agamba ti ebukojja teva muto, buli mwana avaayo nga mulenzi abeera kojja, buli mwana omuwala avaayo kakabe kato kati abeera maama. Era balina enkola bwe ng'Abaganda, bw'ofa maama bw'afa bamusikiza akaana akatoka kamaama kammwe balabe munakawa ekitiibwa temukawa ekitiibwa. Oluganda luvaawa e Misiri. Naga nti kitange Ibrahimu yawasaayo Hajara gwe bayita Agali. Hajara n'azaala Ismaila, Ismaila n'azaala Abawarabu ne bazaala Mutume Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, ate Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama n'abanga eri e Misiri bukojja bwe. Atugambe tubayise bulungi, newankubadde nga si bakojja baffe, bakojja bannabbi. Bw'aba atugambe tubayise bulungi, kati abaffe tulina bayisa tutya. N'agamba ekyokubiri, balinako obuko. Obuko bwajja butya? Bwe yatuuka e Madiina sallallahu alaihi wasallama yatandika okuwandiika amabaluwa nga agawandiikira bakabaka babe nga beegatta ku eno. Bangi bakkiriza, abale bagaana. Mu abo be yawandiikira mwalimu owekitiibwa Muqawqis okuva e Misiri. Bwe yafuna ebbaluwa eyo yasanyuka nnyo, mu kusanyuka okw'amaanyi naye n'agiddamu n'agiwandiikira sallallahu alaihi wasallama, n'amuwa ne ku birabo omwali golodi, mwalimu omukyala Mariyatul Kibuti, mwalimu omusawo n'ebirala, n'endogoyi kw'anaatambuliranga. Sallallahu alaihi wasallama byabifuna byonna yabitwala. Omusawo n'amugamba nti ggwe ddayo. Namugamba lwaki mukama wange? Bansindise kujjanjaba ne basahaba bo. Nabbi namugamba ffe tuli basiraamu. Dokita namugamba nti bwe mubeera basiraamu so what? Namugamba nti ffe tusiiba. Omusawo n'aweta n'agenda, n'amanya nti ono omusajja mugezi. N'agamba mukama we ti bukyanga ontuma mu bagezi, siraba nga we mugezi alinga Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Byonna byebamuwadde abikkiriza, naye omusawo n'akola ki? N'agamba nti bo basiiba. Nekitegeeza ki? Ti ebbanga ly'omala nga oli mu kusiiba, emirundi egigenda mu ddwaliro giba gikendedde. Ebbanga ly'omala nga ovaabirira emmere gy'emirundi emingi gy'okumugenda mu ddwaliro. Nabwe kityo omumanyi wa khalifa wa bayita Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yagamba ti nahnu qaumun la naakulu hatta najua, fe abasiraamu tuli ekibinja tetulya mmere kujja tumala kulumwa njala. Wa iza aqalna la nashba, bwe tulya emmere ate tetulya kubwegera, n'obulwako n'okuwosiza olw'okuba walidde emmere ku mukolo bakutwaleko ne mu ddwaliro nedda. Nabwe kityo baddu ba Allah n'abazaana ba Allah, bino ebirabo era byonna yabitwala. Omusawo n'amugaana. Kati omukyala gwe yatwala ayitibwa Mariyatul Kibuti, ava mu kika ky'Abakibuti e Misiri, yamuwasa n'amuzaalamu omwana ayitibwa
Ibrahimu yafanga wa mwaka ndoza gumu nikibanga emisiri bukobwe era abamanyi abamu batugamba nti teriyo nabbi yenna okujjako ng'azaalibwa mu lulyo olulangira. Bannabbi tebazaalibwa mu bakopi. Bw'oba tunuulidde nabbi waffe ayitibwa Ibrahimu bwe yali atuuse emisiri baamu omukyala ayitibwa Hajara. Ni Hajara teyali muzaana nga batugamba, wabula yali mukyala nga mumbejja muwala wa kabaka emisiri ayitibwa Asinani. Era batugamba nti noono Mariyatul Kibuti yali muwala wa kabaka oyo ayitibwa Mukawukeshi. Kuba bannabbi bawasa mu bika ebyebbeeyi, ne bazaala abaana mu bika ebyebbeeyi. Oba oli awo Allah yasinga okumanya ku nsonga eyo. Njagadde aya eyo okugibasomera tulaga okuyunga Oluganda, ate nga Allah agenda tubuuza ku b'eŋŋanda zaffe. Olwaleero buli ali wano Allah agenda kubuuza ku b'eŋŋanda emiteeka esatu. Ebuko wabayisa otya Baganda bo? Ebukojja wabayisa otya? Ate omusaayi gwo nabwo obayisa otya? Ate buli omu olina ekkomo wookoma. Mwina olwaleero muze abasajja muwasizza abakyala nomanya nti mujje Masaka oba Mbale. Naye bw'atuuka ekyanaga yagendako waffe kulaba kube waffe n'omugamba nti sirina ssente. Bw'alemerako ennyo n'omuza kozi otuuka ova Mbale mpaka mmeka nti 2. N'onoonya emitwalo 4 n'ogimuwa n'agenda nga talina sukaali w'abazadde, talina bisikwiti w'abaana bagenda omwaniriza wali nga atuuse baabawo yazze. Tomuwadde za boda zigenda mujja ku kkubo wano omutuusa waka naye nga amaze emyaka 5 nga tagenda waabwe. Saati nga goba ogende wammwe opaakinga. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Mutya Allah agenda obabuuza ku b'eŋŋanda zammwe mwabayisa mutya. Olwaleero omukyala ayingira mu maka ng'afumbiddwa, ng'omusajja gw'afumbiddwa alina baganda be ne bannyina. N'ogamba saagala kumanya saafumbira kika kiramba. Baganda b'omusajja bano no bagoba ewaka n'obeera ng'oluganda olukutuddemu, ate nga Nabbi agamba nti la yadkhulul janna qati'ur rahmi. Tagenda kuyingira jjana buli muntu yenna akutula mu luganda. Oyinza okuba nga oluganda lwokutuddemu lulwo oba nga lwa muntu mulala oba oluganda olw'obusiraamu, ejjana gyesonyiwe. Kyo nga kimaliriza baddu ba Allah n'abazaana ba Allah. Ow'ekitiibwa subhanahu wa ta'ala yayogera mu Qur'ani y'ekitiibwa n'agamba nti inna awwala baitin wudu'a linnaasi, mazima ddala ennyumba yasooka ozimbibwa mu nsi eno, lallazi bi Bakkata mubaraka, ye nnyumba esangibwa mu kibuga Bakka eky'emikisa. Oba osomye mu surati Imran aya ey'e96 ojja kusangawo aya eyo nga Allah agamba nti ennyumba yasooka mu nsi eno esangibwa mu kibuga Bakka. Ekyebbeeyi kiba kya bbeeyi. Ekintu kiba n'amannya nga mangi kiba kiyitiridde obulungi oba kiyitiridde obubi. Ekyokulabirako emmundu erina amannya mangi. Oyinza ogiyita emmundu, abamu bagiyita mbwasi, bagiyita mugemerawala, bagiyita enki, lubwatuka, era bagiyita sira, bagiyita bunduuki. Amannya mangi. Lw'okuba nti erina emigaso mingi n'akabenje kangi, yesu waki erina amannya amangi. Ye Allah ajogerako mu Qur'ani surati Hadidi naga nti wa anzalna alhadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u linnaasi. Nassa ekyuma ku nsi nga kirimu eddoboozi eribwatuka nga likanga, ate nga erina omugaso eri abantu. Kubanga oyinza okuba nga oli katono, sina kindi ng'oli mulwadde wa mukenenya, n'ofukamiza omusajja omunene giant n'afukamira n'ogawanika emikono ng'okamusonze mbwoti n'oga katambula ng'oyavula, byonna byomuga kyakola. Lwaki? Kubanga oyina siraha. Nabwe kityo ekintu ekiyitira amannya amangi kiba n'emigaso mingi oba kiba kyakabenje nnyo. Kati ekibuga Makka olw'okuba nti kirungi nnyo kirina amannya mangi. Erinnya ekkulu eryasookera ddala bakiyitanga Bakka. Ate amannya gonna Allah yagatuma ekibuga ekyo gali 10 mu ssuula ez'enjawulo. Allah agamba nti inna awwala baitin wudi'a linnaasi, ennyumba yasooka ozimbibwa ku nsi kuno nga yakusinzizaamu Allah si yakusamira. Yagamba nti lallazi bi Bakkata mubaraka, yeeyo esangibwa mu kibuga Bakka eky'emikisa. Era subhanahu wa ta'ala yagamba nti nno la ukusimu bihadha albaladi, siyinza butaleera ku kibuga kino Makka, wa anta hillum bihadha albaladi, nga nawe Muhammad sallallahu oli mu kibuga kino Makka, siyinza butakirayira.
ekibuga kya bbeeyi yakiyita baladi, n'akiyita kariya, n'akiyita kura. Yagamba nti wakazalika anzalnahu qur'anan arabiyya, nassa qur'ani ng'eri mu luwarabu, litunzira umma alqura wa man hawlaha, ng'ekigenderwa kutiisa bantu ba mu kibuga ekiyitibwa kura e Makka n'abeetoolodde ekibuga ekyo. N'akiyita maama w'ebibuga byonna. Era imaamu waffe era atusomesa n'atugamba nti bw'omala ogendako e Makka tokkirizibwa kuddamu kuwaana kibuga kirungi era ekyebbeeyi ekitali Makka, nti twageze Dubai ku ddiiru ky'owaana otya Dubai nga Makka waali. Kibuga kya Allah watuuseko ne Madina mu kibuga kya Nabi ate owaana Dubai, owaana Texas, California, simanyaani. Tetukkirizibwa. Nabwe kityo baddu ba Allah mu mannya gaakyo amangi ennyo kiyitibwa waadi. Owekitiibwa Allah atunyumiza mu sura ndo za Ibrahimu, nga Ibrahimu ennyini annyonnyolaga nti ya Rabbi ontadde mu kibuga biwaadin ghayri zi zar'in, ontadde mu kibuga temulimu kaakulya konna, tebalimaamu, ngenda kulya ki n'abantu bange. Allah nassa baraka mpaka nakati tebalima, ate be batusinga okulya ebirungi, ate nga gwe nakulya ku kyolimye bwe basooka okkiryako. Nabwe kiti baddu ba Allah, Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti mazima ddala ennyumba yasooka ku nsi kuno yali Kaaba, esangibwa mu kibuga Bakka. Ekyewuunyisa nti omuntu yasooka ku nsi ye Adamu alayhi salatu wassalamu, ennyumba yagisangawo. Kitegeeza nti Allah yagizimba? Ye Adamu si yagizimba alayhi salatu wassalamu. Era nekyaga nti yagisangawo, yamuwa ejjinja nga liva mu ggulu, lijjinja lya mujjana baliyita Hajarul Aswad. Teryali lyeddugavu nga bwolaba, lyali lyerutuku ne kati liddugavu zigi. Ejjinja eryo nga lyali Allah alimuwadde. Abantu banagenda ku Kaaba ne balinywegera nga basangulwako ebyonoono byabwe. Naye Allah wakisa, ejjinja erisanguddeko abantu ebyonoono byabwe, yaumul kiyama aga nti sawfa tusalun, ligenda kubuuzibwa ku lunaku lw'enkomerero nti omulimu gwe nakutumma wagukola. Ligenda muga nti omulimu nagukola, wansindika ndi mweru kati ndi muddugavu, era kati bayita black stone oba Hajarul Aswad, naye nga lyali lyeru. Kakati Adamu alayhi salatu wassalamu batwa ku nsi, Allah nga basiza ku nsi, omusota gwakkira mu nsi ndala, ne Shaitani nekkira mu nsi ndala, ne Adamu mu nsi ndala, ne Hawa mu nsi ndala. Ye ebirowoozo emusajja atubyali kuki? Ku mukwano ge Hawa. Era ejjinja bwe yatuuka e India, batugamba yatuukira India, naye bambi ejjinja likola ki? Yalyerabiraawo nga ye ebirowoozo biri ku mukazi we, n'agenda ne basinkana e Makka mu Arafa. Abo basinkana batuumawo Arafa, nga kitegeeza okumanyagana. Oluvannyuma lw'ekyo sallallahu alaihi wasallam atunnyonnyola n'agamba nti omusingi gwa Kaaba yaliwo Adamu yagisangawo, n'oluvannyuma lw'amataba agaaliwo ku mulembe gwa Nabbi Nuuhu gaasuula ennyumba ya Allah ku ttaka, naye gwe omusingi gwasigalawo. Tetumanyi bagwakolebwa mu kyuma oba mu kemiko ki, gwo teguvaawo. Ye ennyumba eyinza okuba naye gwe omusingi gusigalawo. Ate laga nti omusingi gubeera ddala ku ntobo y'ensi, ku nsi ey'omusanvu, nga gutuuka wano waggulu. Kakati bw'amala okuba nti omusingi gwasigalawo, Allah n'alagira Adamu alayhi salatu wassalamu, wa iz bawa'na Ibrahimu maqama ki? Maqama albayti. Allah yalaga Ibrahimu omusingi gwaki? Gwa Kaaba. Ibrahimu naye kiteeza yazimba ng'asinziira ku ekyo Allah kyamaze gwaliwo. Bemaliriza ne mutabani we naga nti rabbana takabbal minna innaka anta samiun alimu aw samiu du'a. Kati ennyumba eyo Kaaba neba nti nkadde nnyo n'ekibuga Makka kikadde, ye maama w'ebibuga byonna. Ekyo nga kiwedde baddu ba Allah, era subhanahu wa ta'ala nga maze tulaga nti ennyumba enkadde era esinga ye Kaaba eyateekebwa e Makka, n'atubulira ku nyumba Masjidil Aqsa, naye nyumba nkadde era ye nyumba Allah ajogerako subhanahu wa ta'ala mu sura
eyitibwa Isra inaga subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidi alharami ila almasjidi alaqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina. Subhanahu wa ta'ala agamba atya mu aya eyo nti amatenda amalungi amajivu ga Allah subhanahu wa ta'ala yasitula omuddu we Muhammadi sasama namutwala mu ggulu nga mulamu n'akomonga mulamu ng'asinziira masjidi Aqsa e Jerusalemi oba Baitul Maqdisi weesangibwa. Omusajja oyo eyatandikawo ennyumba eyo nkumanya nnyumba nkadde yali nabbi wa Allah ayitibwa Yaqubu oba Yakobo, so si nabbi wa Allah Sulaimani. Nedda nyumba nkadde bagizimba dda. Zimu ku nyumba za Allah ez'ebbeeyi mu nsi ziri 3: Masjidi Haram ne Masjidi Aqsa oba Baitul Maqdisi ne masjidi eyitibwa Nabawi oba Masjidi Nabawiya mu kibuga Madina al Munawwara. Owekitiibwa Muhammadi sasama yatunyumiza ku kyafaayo ky'omusajja ayitibwa Yaqubu ne muganda we ayitibwa ani kuba bazaalibwa balongo Yaqubu ne muganda we. Naye kitawulo bwe yalwawo okuzaala yali agala nnyo abaana naye yasinga kwagala nnyo oli omulongo omulongo aba first born yasooka ebweru. Ate maama yali agala nnyo Yakobo. Kati bwe baali bafuna obutakkaanya eyo mu maaso ng'abooluganda, sitole empaavu sijja gimalayo olw'obudde, naye mu kufuna obutakkaanya oli omulongo asooka waso yagaa nti taata nti bw'onoofa muganda wange nyamutuusaako akabenje, nyamutuusaako obulabe. Kati kitaawe maama neyeraliikirira kuba yali agala nnyo mutabani we ali nga ne taata ayagala nnyo waso. Kati maama n'akola enteekateeka n'asindika mutabani we wa kojjaawe Labbaanu mu Iraka n'abeera eyo. Naye yamugamba nti gye nkusindika ewa kojjaawe wali abaana ab'obuwala, bw'otuukayo osamugamba n'akuwaako bw'onoba ng'oyagadde akaseera katuuse. N'asimbula n'agenda. Kyokka bw'atuuka mu kkubo omusajja wattu obudde nga bumukeereeyeko kuba yasimbula leeti lwaggulu, n'atuuka mu kkubo nga budde buzibye ne yeebaka awo mu ddungu. N'afunawo yasangawo amayinja 2 erimu n'alyezizika n'ageezizika. Aba yeebase ekiro yaloota nga bamalayika bajja nga bava mu ggulu nga bakkirira awo waali, ate abalala nga bambuka. Ate bannabbi baloota ebirooto byabwe ebibeera bituufu kuba bo tebalinnyako mageege ku mitwe gyabwe. So n'olw'ensonga eyo nabbi wa Allah oyo ayitibwa Yaqubu obudde nga bukedde ku makya yagamba nti Allah bw'anantwala bulungi gye ndaga nentuuka bulungi nenkomawo mu mirembe onojja kuzimbawo Baitul Iru. Nga Baitul Iru mu Lwebbulaaniya ekitegeeza ennyumba ya Mukama. N'akyeyama n'agenda eri yamalayo emyaka 2. Mu myaka 2 yafunayo abawala 2 ayitibwa Layya n'omulala Rahiru ng'oyo yazaala Yusufu alayhi salatu wassalamu. Abakyala abo yajja nabo. Bw'atuuka eno ng'akomyewo mu mirembe n'ajjukira nti yeeyama okuzimba ennyumba ya Allah. Liri ejjijja lyali yeesigamyeko lyakozesa nga piro yalisimbawo awo ng'agenda era yalisangawo nga likyaliwo ng'ekijjukizo wanaazimba ennyumba ya Mukama. Era ejjinja okutandika osimba obuyinja mu nsi obwa poloti obwatandikiraawo n'okusimba ebiwaanyi n'ebiringa ebyo. Nobwekityo omuddu wa Allah ono bw'amala osimbawo akayinja n'azimbawo ennyumba eyitibwa Baitul Maqdisi oba Baitul eyitibwa Masjidi Aqsa. Kati kitegeeza nti nyumba nkadde. Nabbi Sulaimaani agenda okuddamu ogizimba ogwokubiri nga yali olwedde yazimbibwa dda, so Nabbi Sulaimaani si yagitandikawo. Abaddu ba Allah owekitiibwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yatugamba atya, yatunyumiza ekyafaayo nga Allah amusizaako essula etibwa Kahfi. Abantu abo bannannyini mpuku abawangala emyaka 3 nga bali mu tulo. Abantu bakuŋŋaana baga nti abantu bano tuzimbewo emuzimbo, abantu bano tekewo ekijjukizo. Allah aga nti kala lazina ghalabu ala amrihim lanattakhizanna alayhim masjida. Abasinga ekirowoozo ekisinga ku byabannaabwe bonna bakkanya kyakuteekawo masjidi. Nekitegeeza ki?
omukkiriza yenna nga tonakola kirala kyonna sooka kulowooza ku muzikiti. Bakadde baffe abajungute bwe baalinga bazimba amayumba gaabwe ng'asooka omuzikiti ate so batalina sente n'azimba akasiisira wali nga bw'anoonyezi n'azimba. Ate ffe omulembe gwaffe tutunda mizikiti, bwe tuba tetutunze tuferera mizikiti ne tubbiramu abasiraamu. Nabwe kiti baddu ba Allah okuzimba omuzikiti nsonga nkulu. Okuzimba omuzikiti oyinza okuba tolina ssente naye ng'olina ettaka n'oliwaayo ne bazimbako omuzikiti, oba oyinza okukwata essente n'ozimba omuzikiti ku ttaka lye bawaddeyo, oba oyinza okugula ettaka ate n'ozimbako n'omuzikiti, oba muyinza okwekuŋŋaanya abantu b'oku kyalo ne musonda essente mugula ettaka ne muzimbako omusigiti. Nabwe kityo Oweekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bamuwaze omuwalabanya okuva e Makka n'awaŋŋangusibwa mpaka Madiina. Olwatuuka e Madiina nga n'atatuuka e Madiina waliwo ekitundu bakiyita Kuba. Awo yawummulira n'amalawo ennaku ze eziwerako zaali ndoza 2. Naye olw'ejjuma lwatuuka n'abasaaza ejjuma yasookera ddala mu byafo by'obusiraamu ne basaaza ejjuma ng'erimu abasiraamu 40. Obujulizi ne businziira awo nga bwali mubaffe batuga nti ejjuma etandikira ku bantu 40 kubanga Nabbi Muhammad sallallahu yasaaza abasiraamu 40 mu jjuma eyo eyasooka. Abantu ne bagaa nti nedda ejjuma etandikira ku bantu 12 kubanga subhanahu wa ta'ala yagamba mu surati Jumaa to izara au tijaratan au lahwan infaddu ilaiha watarakuka qaima. Abantu bano bwe balaba emaali ng'eyingiddewo n'ebyamasanyu badduka mu muzikiti ne bakuleka ng'obuulira olunaku lwa jjuma. Nabbi yasigaza abasiraamu 12 nga asooka ye Khalifa Abubakari, Umaru, Usmani, Ali n'abalala be yasigaze 12. Kati baga nti Nabbi yasigala ngenda mu maaso n'ejjuma teyagiyimiriza. Bano balaga nti ejjuma etandika ku bantu 12. Yaga nti kuli baŋŋambire ma inda Allahi khairu min allahawi wa min attijara. Bye balese wano mu muzikiti bye bisinga okusinga bye bagenzeko ebyamaguzi n'ebyamasanyu n'ebiringa ebyo. Wallahu khairu razikin. Ate Allah yasinga okugabirira singa bali bakimanyi bandigumiikiza Allah gy'abbagabirira. Oweekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam era n'atugamba mu hadisi ya Muslimu ti ma min thalathati min qaryatin, bwe babeera abantu 3 ku kyalo nga basiraamu la tuqamu fihim ssala nga tebasobola kuyimirizaawo ssala, tebasobola kwazina basaale illa stahwaza alaihim shaitan, Allah basindikira sitaani neba nga yebategeerera nebeetola nga yebafuga. Abasiraamu abo 3 ye imaamu n'omwazinyi ne mustamiu. Juma ebeekakata naye babeera abakazi 10 ku kyalo ejjuma tebaawo. Nabbi waffe Muhammad sasama ayongera tulaga obulungi bw'emizikiti ne Allah subhanahu wa ta'ala nga atulaga obulungi bw'emizikiti n'okugizimba. Yatugamba mu ssuula eyitibwa nga tenatuwa ku ssuula eyo Oweekitiibwa Muhammad manya imaamu waffe yatusomesa juzi nga omusajja omu Iraka yagenda n'agula ekyennyanja nekimu nga kugamba eyo tebirabika nnyonge ne waffe kanaagala ali ku kyennyanja akituusa waka bafumba agenda okudda nga bakimuliddeko. Mukyala gaa twakwerabidde bannaye batusonyiwe nawoza oba basaaga n'abuuza omwana ow'obuwala nti waayi masitu kyennyanja taata twakikuliddeko. N'abuuza n'owokusatu nagaa nti kati kemundiddeko ekyennyanja nga munneerabidde ate nzaazipakasa bwe naafa munaabuze ennaku 3 nga mukyanzijukira. Kati ye neyetegekera nga bukyali n'azimba omuzikiti kuba omuzikiti abasaalyamu ne bati bakwogeddeeko osigala ofuna kiralu. N'azimba omuzikiti naye okuba nti bamulyako ekyennyanja n'omuzikiti n'agutuma Masjidi Samaka mu Iraka muki gyeguli mu Iraka n'olwaliro baguyita Masjidi Samaka omuzikiti gw'ekyennyanja. Nabwe kiti omuntu oba ozimba masijidi tosobola kwejjusa ku duniya ne ku akhira osigala ofuna kiralu. Era nyogeddeko ku bajungu tebaatuzimbira masajidi naye nga bolusi tebalina mayumba. Wali mukyalo omusajja omu mujungute ebugerera eno ewaabano naye wadda omuzikiti yaguzimba. Allah n'agera kibuyaga n'ajja ku kyalo n'asuula amayumba g'abantu n'omuzikiti mwe gwagendera. Omuzikiti bwe gugenderamu amabati ne gavako akasolya. Muzeeyi n'agamba nti kati Allah n'amugamba ntya nga nze nsula mu mabaati nga ye ennyumba ya Allah etiiriika. N'ajjako amabaati n'asereka ennyumba ya Allah
ye n'asula mu kyangaala. Mayumba 10 oba RDC omukulu w'eggombolola bwe yajja ku kitundu nga enkuba yakosezza abantu, laba ennyumba y'omuzeeyi akootakoota nga mabaati gagenze. Nange ennyumba y'omuzeeyi naye yagenda naga nti nedda oyo yennyini yagejjiddeko n'agateeka ku muzikiti nga talina kyajja kunnyonnyola Allah nga yasula mu mabaati nga ennyumba ya Allah etiiriika. Ow'eggombolola yamugamba nti mumugamba ajje ku ggombolola n'amabaati yamuteerako mapya. Oyo Allah yenkola ye bwetyo. Tulina kusoosowaza ebintu bya Allah okusinga ebyaffe. Sijja kwerabira mukadde waffe gwe saalabako Haji Kasule Wandegeya yalinga we yafiirwa kitaawe. Batugamba nti abakulembeze b'eddiini ye tebasobola muyamba olw'okuba nti bo bali balina amateeka ge batambulirako ate bagatuukiriza, tebalinga ffe. Nti omuntu aba tawandobolo tebamusabira, ate baza oweri tajja kusabira wantu tekikkirizibwa. Kati baali bamubanja ebintu bingi ndozange endobolo tewali, amasakalamento agamu teyagatuukiriza. Manyi gali 7 masakalamento 7: penetensiya, oldiini, matirimonyo, kusiigibwa kwabalwadde. Kakati amasakalamento okuba nti agamu gaali gabulamu ne bagaana okusabira mukadde we naye tebamukwatako. Kati abasiraamu ne bajja gamba waaye mukwano gwaffe kiki tanti bwetyo birabise ne bamuyambako ne baziika omuntu naye nga tebamusabira olw'okuba nti ate omusiraamu tayinza sabira atali muki. Kati bamuziika buzisi naga nti bano abasiraamu banyambye nti nga ate bali baganya okunyamba ate bempangaddemu ebbanga nti ashhadu an la ilaha illallah n'agitoola. Naye emigaso gye twamufunamu yatuwa ekifo kyalo kirambe Wandegeya. Amakubo gonna bwegeetwala gonna yawaawo obusiraamu. Teyakoma okwo yateeka bwali mu kupeera olwo nga mwali mwali obubi yasalirako ebbombo w'obulenzi n'asanga imaamu nga taliwo agenze kima mazzi oba yali agenze kuba bulooka. Ate omwazi nayaziira n'avaawo atangera okudda nebamuza imaamu alwa nti anti kati agenze kupaka asali. Naga nti anaddali nti simanyi naye kati kankimeso atusaale omulimu muwasa otusaaza. Ne basaala bwe yamaliza naga nti imaamu mugambe taddamu kima amazzi taddamu okukola bino ngina mwange omusaala buli mwezi era mu omusaala mpaka lwe yafa. Naye kyeyongeze wala naye nga yatuzimbye omuzikiti gukyaliwo mpaka kati tebasolozaamu tafaali, buli akolako bamusasula. Nabwekitibwa dduwa Allah ow'ekitiibwa subhanahu wa ta'ala mugimu ku migaso egy'omuzikiti gye tuyinza okutunuulira. Waliwo hadisi emanyikiddwa ya Abi Hurayra yagamba nti inna ahabba albiladi ila Allah, ifo Allah byasinga okugamba mu nsi muno masajiduha gy'emizikiti. Ate abghadul biladi ila Allah, ifo byasinga okutama bwe butale. N'agamba nti oba ogenda mu katale soma edduwa eno oba togimanyi totawaana genda ate tokasookangamu ate tosembangayo kukavaamu. Kati emizikiti n'abanga ge mayumba agasinga okuba ag'ebbeeyi mu nsi, wadde gwa ssubi wadde guli mu kyalo temuli masanyalaze, gwego ye nyumba ya bbeeyi nnyo mu nsi muno. Mu hadisi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasomesa n'agamba bw'ati, yagamba ati sallallahu alaihi wasallam nga tunakutuuka ku hadisi egimu ku migaso gya mizikiti yagamba subhanahu wa ta'ala mu surati An-Nur fi buyutin azna Allahu an turfa'a yuzkara fiha ismullah yusabbihu fiha bilghuduwi wal asal. Emizikiti Allah gyatugamba okuzimba ekigendererwa ekikulu kusinzizaamu Allah na kumutendereza. Asomeramu obulaadi bwaffe naye nga ntegeeza azikaali nga someramu azikaali zaffe so si kukoleramu bantu nnaku zino bakoleramu. Osanga bali mu bangi nga baferera mizikiti batundiramu, tetutundira mu mizikiti, tetukubiramu bulango kakabe ka ssomero lya Islamic kateeke bweru, tetukubiramu kiki nabbi nagamulabanga omuntu atundira muzikiti nga mumusabira eddwa Allah nemuteramu mukisa, nagamulabanga alanga ekibuze mugende kibulire eddala. Katoweza kugamba nti kakati wali omusajja ensolo yamubulako ngamiya emyufu redi emyufu egula benzi bwebula ajalanga nabbi ali maaso agenda maaso nakusomesa basiraamu ddala sengera maaso mundabireko ngamiya yange emyufu nabbi nga sirika mangu tuula inna haza yagamba nti lam tubna lihaza, kino ekifo muzikiti tekyazimbibwa kukubiramu bulango naye nga oli alanga engamiya egula benzi gwe bala sente zigula benzi kanaka ate ojanga olanga ka smartphone akabuze nga tikabulire eddala olwo yagamba oli ebulire eddala ate nga smartphone tetulangira mu muzikiti. Bw'oba olina kyolonze teekaawo nenyitula nakisanga obalangira ebweru. Kakati nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'atugaana
okukoleramu ebintu Allah subhanahu wa ta'ala tugana mu surati jinni yagati wa anna al-masajida lillah emizikiti gyonna mu nsi yonna gyani gukasoma okuzimba mu sente ezo nga Allah agwesooka gwa tekukyali kugwo mulabako balima mafina we yataasa omusiraamu nga bamukuba amigo bamusambye ensambagere nenga yawaayo ettaka ne bazimbako muki naye lwaki si gugwe basamba bamukyapa amafina naga mubadde eki n'abazimbira omuzikiti kati mumbuuza ekibuuzo nti ogukkiriza osaalirwamu siri wa sharia ninga yagubazimbira agaa nti musiraamu ofaaki n'abasiraamu n'asasulira abasiraamu ne bazimba we n'amugulira ki awala n'abazimbira omuzikiti biri eyo nga tumaliriza baddu ba Allah sallallahu alaihi wasallam manya Allah amaze okwesooka emizikiti mu nsi zonna nga jije naga fala tad'u ma Allahi ahada temukolerangamu ekitali kusinzizaamu Allah waliwo imaamu omu yatusomesa naga ati nebwobanga mukola meeting yambaga tekkirizibwa mu muzikiti mugikolere ebbali oba mu holo oba mu ofiisi y'omuzikiti kakati waliwo bavunula mu nzifunula endala nti wa anna al-masajida lillah nga masajidi kitegeeza jamu mawdi'u sujudi ebifo ebivunama ku ttaka byebayita masajidi kyebifo byonna omusanvu ebivunama ku ttaka bya Allah fala tad'u ma Allahi ahada tobyeyambisanga ovunamira omuntu omulala mu mbeera y'okumusinza tokkirizibwa byebiyingo omusanvu mubimanyi nabyagamba byetuvunamirako naye enzivunula nayo oweeri nga ntuufu kubanga ekiyitibwa tafsiri okuvunula ebigambo bya Allah ala qadari istata'atika sinza ku busobozi bwo nabbi n'atutegeeza mu hadisi emanyikiddwa obulungi era bajjajji basomera abalimu nga bazze ne bana abaliwo nti man bana lillahi masjida byazimba omuzikiti ng'ekigendererwa kuzimbye ku lwa Allah si byanfuna ng'ennaku zino ti omuntu omunyizaamu katono munaibu oba amiri n'afubutuka emisinde n'asala ekkubo n'agola wali n'azimba omuzikiti eri baazina newono baazina kutubali basoma kuzeyo ne wano kati gwe kunyumira gy'owuliriza oba oyagala eri ng'oli mu guno owuliriza yagule oba oyagala yaguno ng'oli mu guli owuliriza yagule gwe kusala busazi ekkubo ogw'omuzikiti buli omu ayagala kusolooza otuuka mu kibuga nga buli kizimbe kiriko omuzikiti wano basala oli basala otuuka ku idi ne bikusobera nga buli omu akola ki buli omu ayagala kusolooza kakati ekitundu ekiba nga division namba oba mwandibali musalira mu kitundu kimu idi ate ejjuma ekyalo kyonna mwandibali musalira muki muzikiti gumu zino eswala ezajjama musolo saala nga mukozesa emiswala wano nawali naye ejjuma bwetuuka kati mu kibuga twalire tusalira nakasero nasipuli mu kanso na kibuli nawandege awasigadde ne bagiggala naye okuba nti omwagala okusolooza ate binafuyiza obusiraamu gyemiziki egikoma okuyitira emingi ennyo ennyo n'okunafuwa kati wano ozimba omuzikiti newano omuzikiti giringa amaduuka nja kumaliriza n'ensonga egamba etya ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadisi ya sahaba ayitibwani gisange mu kitabo kya silsilatu al-hadisi as-sahiha yagamba ti inna allaha la yunadi yawma al-qiyama Allah agenda koola abantu kunaku lwaki n'enkomerero ti aina jirani baneiba bange mujje muliwa bamaleka bamubuuze nti Allah waman yambagi ayujaruka mufaani golaba asanya okubeera neibawo Allah ng'agamba nti aina banaul masajidi baliwo abazimba emizikiti kuki aina amaru masajidi baliwo abazimba emizikiti kati bwazimba ku muzikiti ogenda kubeera neiba waani ekyebbeeyi kiba kyabbeeyi ekyo kigenda kufula wabbeeyi osisinkane Allah ng'omuntu wabanga akola mu state house ne waba akola mu toilet ya mukulu era asigala wabbeeyi naye ng'ate weewuunya abeera n'atutiisaiza nze ngenda mpola gwenze nkola mu state house niyo genda munoonyereza ng'ava mu toilet lwaki aba wabbeeyi kubanga akola wa muntu ow'ebbeeyi mu ggwanga kanena kitegeeza nti oba okola mu ofiisi ya Allah nga zekamuzaata bwe yeewaananga nti ze kola mu ofiisi ya Allah kani oba oli ng'olongosa toyi ya muzikiti oba osinga abanene mu bangi nnyo abanene boolaba wano ababede abakola eyeeyo mu bifo byesaaga kwogera mu bimanyi ebinene gwakola mu toilet y'omuzikiti oba omusinga kubanga toilet ya muzikiti bitegerekese kati nga maliriza yagamba salama nti innal masajida emizikiti gyemulaba ku nsi gimulisiza ahali sama yabali eri waggulu nga balaba emunyenye n'omwezi bwe bimulisiza ffe abali kuki
ku nsi. Kati abamalayika bava mu ggulu nga Allah abatumye, for example abatumye wano Namataba, tayinza tuukira Madiina, alina emunyenye gyatunuulira wano, manya omuzikiti bwatunuulira. Kati ajja alondola muzikiti ogwo ng'abatambula ku nnyanja, balina emunyenye ze bagoberera, balina amakubo gaabwe naga wano tubuze, naye gwe omupya tusobola kumanya tubuze. N'ennyonyi zirina amakubo gaazo, naye mu ddungu balina amakubo gaazo, nga naffe tulina amakubo eno ku lukalu. Kati ne mu nnyanja ne mu bwengu nabo balina amakubo bwatambulira. Naye ng'ekkubo ekkulu main gate gy'oyinza okuyita wankaaki eri Jerusalemi awali Masjid Aqsa, buli ekiyingira wano awo wali ekkubo ng'eri lyazuulibwa nnabbi wa Allah oyo Yakobo gwe twogeddeko, bonna batuukira ne bakabaddayo, era nnabbi Muhammad sasama we yalinnyira we wali main gate emutwala mu ggulu. Wa barakallahu fikum. Mbakubiriza n'ag'omu muto mugajjeeyo, oba olina kyenkana ki onootambuza ebigere naye nga waddeyo akasente sobole okufuna ekifo tutekeyo ennyumba ya Allah, niba nawe nga bantu tebakusabidde kiba kiwedde, kaba kaweddemu. Wa barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum.